Happy New Year mikwano. Tuwebaza era nitubakulisa okutuuka mu mwaka guno omupya ogw'2022 ng'Omutonzi akyakuumye ng'era mukyali balamu. Ne tusaasira abo bonna abakosefu nti Allah abaseeko omukono gwe omuwonya era mubeere nga mutereera. Katandikire we twakoma. Mukulikireyo ddala mu kitundu kyaffe ekya40. Kino nno kye kitundu ekya41. Wansi w'omutwe ogugamba nti ebibala by'omukago agutwala ekiro. Atandika bw'ate. Waba wayise ennaku 2 zokka nga tumaze okutta omukago, Mirembe n'ambuulira ekyama ekyammala akatuuyo mu mubiri. Yasooka kunsaba musonyiwe olw'obutambuulirirawo kyama kino, nti yali tayinza kumbuulira bya lulyo lwe nga tanninaako luwenda. Ate ng'okumbuulira ekyama kino yali ateekwa buteekwa okulusiinyaako. Awo teyalwa, n'atuuka ku ngeri gye yagendamu mu kisaakaate. Bwe yali ng'akyali muto, nnyina n'afa. Ate nga wayise ebiro bitono, ate ne kitaawe n'agoberera. N'aleka ng'alaamidde Pyati Sololo okuba omukuza we, kubanga Pyati ne kitaawe baali banywanyi ba mukago. N'ayongera okumbuulira nga kitaawe bwe yamulekera obutitimbe bw'ebintu ebyakwasibwa omwami Pyati oyo omukuza we, nti kubanga kitaawe yatya okubikwasa baganda be, ng'alowooza nti bagenda kubyekomya bamudoobye ennaku oluvannyuma. Nti nno ebintu ebyo kitaawe yabifunanga omugabo gwe ogw'omunyago lwe baatabaala. Bwe yakwasibwa ebintu bye ne yeeyongera nnyo obugagga n'amaanyi, anti nga leero buli kyayagala ateetuusaako. Mwebala okuwuliriza ekitundu kyaffe kino ekya41. Tusisinkana ate mu kitundu ekya42.